ne womukubira sayo no kusimu yange erinnya lye yateekako lya mukwano nnyo. Yateekako Chihuahua. N'obutimatima. Punchu. Ndemwe mwali bweyagala ebyaddala naye anti era byali bya kito nnyo muganda. N'atamanyi ne mugalekako. Amanya anti Google bikisi. Gomanyi Oluganda. Oluganda? Amazzi gakulukutira gye gali gakulukutidde. Kituufu. Amazzi gakulukutira gye gali gakutulukutidde. Nze ne Winnie Wamami manya bintu bya feelings. Ne nfuna feelings. Nza mukulu we eza Winnie. Ne ngamba mukulu we nangamba nno. Nga mwana muto nemwe naye ndi mwana muto. Bambi nenjogeramu ne Winnie ne tuba nga tuli mu ka courtship awo bwe kati. Kola nga TikTok tenaba kujja. Tenaba kujjaawo. Tuli ku The Truth Media ngamba just go subscribe, like, follow and ndino mukulu Pokino. Ale apuma nokola interview ne Winnie Wamami. Abana ne bagera bagibaga bwe bati bajja mu party yo kyokka nga ffe tumanyi ba anyway balyoka bajinsi baji kusifu ekabaga omuntu akweganye esawa yo no mujala yegana omwami yaman okitegeera naye nga ngenda kubagamba wali no mimbi bamita Sagonago omumanyi Sagonago muyimbi ali Mananasi w'Emitiyana yayingidde endongo kumanyi fito promoting ayo na music wa na Uganda nubera n'omulaba bamuyita Carlos Sky addayo Germany very soon nene yatadde endongo ina kayimba ne Mudra kakolabo abo nabayimbi tulina ekivulu kya Fefebus kigira kuberawo wano nga 18 kuja wano wennyini we tuli bakise Nalubale kati bwamala kino ekivulu abafuuse jjajja okimanye ekyo awo no jjajja kati Nalubale wobigattako ate kyasinze okunsanyusa yaleese sagala kusumulula mujjabbala yaleese omukuba hip hop omuntu ekyasunze okulwa mu hip hop yava uko nagenda ebweru nadda era bwe bali tuweza hip hop nga weza 50 years yomukuba celebrating yaleeta abantu okuva ebweru mujja kumulaba ajja kuba kubeno mujja jiwulira ndoza next week najja kubako naye interview nayogedde mukko naye nga Pokino yaman bili bitya ndikupoa sina tabu ndonsesa oyino obuzina bwa monko bwozi ngamba wonna kiki ati robi manyi ffe tuli abantu abamu kati nganze ndi multi purpose okamanyi kyakategeeza nti ogata ebintu bingi oli skillful kyekyo kyennyini kati obuzina bwa moko wabuyigirawo practice makes perfect bagamba bata practice makes what naye nga kati obuzina bwange just mbwagala nnyo bumpe wera we mbulonda banga nkazina munda munze nzikakana nakulabako ng'okazina ngeno students awo ya Winnie Wamami kasawo kali ka black bijja wanti kali ka Winnie Wamami obijja wanti kali ka akasawo kali ka Winnie Wamami akasawo akabula mwegane akasawo te kali kake akasawo nze nve wano tugende maaso eno bagiyita The Truth Media tugende maaso tunoonyereza nalaba akasawo gakituufu kafaanana Winnie Wamami naye nga obuzina tubwera naye nga n'ensawo togita naye nga kiri kitya ndikupowa sina tabu TikTok egamba ki TikTok eryokke terina tabu netambula bulungi nnyo TikTok yakabi ebirungi bijja manyi fero mu media okola interview olina kugamba why interview je wakoze nnungi nnyo kangu kwata ye asa tugago gwe neyo jebiri ate lwaki nedda okay nakulaba naye watandika ebibasi trip lwani fetu biyita bibasi yaman nagenda koko ku kimwe kya Crocs and Jazzes bade sinaba kugenda njagala kugenda ku kyabana abaana akuli gundi Zaira baby tosubwa ekyo kibeereko kuba nange kwendi okoli ngenda nzija sure nina okubaayo nera ngero kulaba nawe oyine ekyo kyokoze kyawedde kyabadde kya recent ndoza weekend ewedde twaliyo ne tukikuba ebintu bino bibasi soko ndiremukko bitambula bitya mubikola mutya nze nalaba abaana nagenda ku kya Crocs bibasi bisatu zinendala nya abaana
local tourism mugikwasiza maanyi nnyo bulungi. Soko tuyisizemu ku kitambula kitya? Kiri okay nnyo though ensobi abaana abasinga abategeka zi trip ezo ndoza kino kanki bagambe leero bazikola nnyo nga intention yaabwe ya kuzisikamu ssente. Naye trip ezo tuzikola kunyumirwa. Okay. To get together tunyumirwe. Naate buli wokyagala tokijjemu ssente tebigenda kukola ki. Tekigenda oba okitta. Okuba ogenda kwata post ogiteekeko abayimbi. Okote kwali bayimbi. Kwaliko. Ate bajja nti kyewembadde nzija. Ogenda giteekako posta abayimbi. Abayimbi baleme kujja. Okategedde. Nenze nateekako abayimbi era abayimbi bajja era baliokola olunaku kiri kyali kivulu. Mugenda mu kkubo ng'enduulu era yanga buli omuyita buli omu ategeera nti tugenda okutuuka ku venue gye twategese nga stage weeri ebyokulya weebiri emizannyo weegiri. So kintu kyali maatulimba abayimbi twakwajjako omu okyogeddeko n'enzijukira. Kati ffe nze nakola trip eyange yali yakabinya abayimbi ne bajja baganda bange ne bansupportinga nnyo bakuba omuziki awo jinja yonna n'eboogeeti. Kiri kyomukifunamu mutya? Okukifunamu okifunamu naye si nnyo. Just having fun. You just have fun with people. Nofuna abantu awo namunyumirwa. Kubaka trip eyo nzira manyina gigoberera kwano ku social media nga ngiraba. Nendowooza nti omukulu engeri gyali ene wa gundi saamulabako. Mukulu ki? Gundi Miki ne tiimu ye ku tiimu yo aliko ogwo. Miki seems too funny. Teyalabika ku gundi ku kibaasi kyo. Yete yalabika naye abaana balala bo basobola okujja baaliwo bonna baluti bakwenca basaidi baveno mbona baaliwo. Osanga omukulu yali mulwadde. Manya kinaku zino ebirwadde bingi. Mulwadde ayina ebirwadde. Tomanya osanga kwolo yalwala. Kigambo osanga oba teweekakasa. Anti era naye osanga yalwala yete yasobola kubeerawo. Teyakommunikatinga. Bwe n'omuyiyiriza. Naye omuntu otegeera oli munnange osobola omumanya n'ogamba waayi tazze kirabika mulwadde. Ye yali omulwadde omukyala yali omulwadde kuba bangambye omukyala yakayabika. Eby'omukyala nga sibimanyi. Tubireke. Sibimanyi bulungi eby'omukyala manyi ye nga ye. Musajja wange oyo. Musajjawo. Naye obutajja ku trip y'abakyali musajjawo. Abantu kubeererawo abakyali muntu. Yambeererawo lwaki ogamba teyambeererawo? Ngamba ku trip. Ku trip osanga yali mulwadde dasi. Ekikulu obuzibu olina ogamba osanga. Anti osanga yali kyekyandi mulemeseza okujja ku trip. Waliwo? Tewali. Kiyinza omulemesa okujja ku trip kubanga mulwadde. Kuba singa yali mulwadde ate era ne babboyibo abalala bandisigaddeyo nga bamulabirira ne bagamba owaayi. Ayina omukyala. Omukyala amulabirira babboyi. Endooza ya communicating n'agamba kirabika yagamba babboyi mulumbe mugende mukole kimubererewo. N'agamba nanyini mu kivulu. Nanyini kivulu osanga yali busy. Esimu ye osanga yali busy. Osanga esimu yange yali busy. Engeri gye lwali olunaku nga lwakwetaala obugo n'akuba oli akuba. Mwota mukwasiza omwo. Osanga esimu kuba esimu yange erabika yali busy munnange nga bw'ogikubako oyinza obutayitamu. Awo n'ozinawo akazina kabamu. Nenkubawo obuzina netugenda netukikuba. Tugenda paka Jinja netukikuba. Nguwulira ate kutegeera. Anyway naye waba nti kituufu yali mulwadde, sorry waba ti yali mulwadde, it was not good for him not to appear because bumu we tulabira abantu nti tubalina kullo. Nakola nenkola interview ya Winnie wa Mami. Winnie wa Mami alabika ayagala kufuna kiddako. Mulaba ali mu ndongo. Ali serious. Ate abantu beyegasse nabo yes endongo bawandikidde abantu bangi. Omanyi muntu yawandise nyimba. Hit nyingi nnyo. Olimba Sone gundi Swangs yatwala ne Vinka mu Sone. Gundi yaluwandiika Mudra Kenya. Kale so Mudra yaluwandiika. Sebo oyinza okujja n'okima emirimu oba gy'oyagala. Okitegeera. So ne tulaba bwe tutyo. Yese kiri bulungi. Oneesoose. Oneesoose.
So kakati nenda banga kiri clear nenda banga ekintu kyakola papa kiri kitya mpola nenda banga ekintu kubole yakute sibbi naye mu interview tuba tugikola era ngero kulaba nga abana bagisazeemu simanyi ba wagifunako nagifuna nga akwegaana ate yanengana ogamba nti mukwano gwe teyakwegaana naye ngamba ekyokuba nti no mwali either omu yalipira munne oba omu n'alipira munne n'agamba ekyo tekibangawo kati mu interview eno nina obutu bwegenda okunogolayo obutono bwe twajjanga tulaba naye n'agamba tekibangawo wamami mu miitingawa wamusangawa omukwano gwamwe gutandikirawo ate no bagiyita that truth media naye nga wini wa mami kapo wange mwana chali wange nyoyo wa kukido in that ne waba agenda kukola ekitulaba ne wabanga ne yalinga genda yingira ndongo yampita ne tutuula nangamba ekiriwo ne mugaba mwana tekina tabu so anebuuzako nnyo mu bintu ebisinga inze ne wini wa mami twakulira ku kyalo kyekimu Kibuli where we come from Kibuli yeah man natukula ffenaawo era ng'okiraba kikazi kirungi kitsabada kiti ngera obimanyi kati ate nga nze ndikyali wa bakulu b'abawala bonna kwe kuli omu alinga manager we so tomanya bintu bya feelings nenfuna feelings za mukulu we eza wini oyagala ebyononese mpulira nengamba mukulu we nangamba nno nga mwana muto nemwe naye ndi mwana muto by then nange nali mwana muto sijjukira myaka naye nali mwana muto kati bambi nenjogeramu ne wini nenjogeramu naye nanga omanyi nti mwana muto biki netubeerako awo kale netuba nga tuli mu courtship awo bwe katyo twagezaako kyekituufu twagezaako naye era tebyagenda wala nnyo omanyi some people are loved are better loved at a distance muntu oyinza okweyingiza mu relationship naye so nga mukama yasalawo mwina beera bakyali bukyali awo namubikola nga TikTok tenaba kujjaawo wonna nga teriiwo tufuuka bambi bakyali ne tufuuka so close abantu abali bategedde ku relationship yaffe ne bagitegeerako dho teyagenda wala kyekituufu era ne wogamba nti yajeegaana mutuufu naye teyanijeega nnyo kubanga obongamba nti mwagezaako nombeerako guno katukoki kitegeeza wabeerangawo I love you mpulira nakupenda sana era ne womukubira sawa eno kusimu yange erinnya lye yateekako lya mukwano nnyo yateekako Chiwawa era gwe wolibeera naye gikubeko olabe wallahi ebyaddala yateekako Chiwawa n'obutimatima tekuli poma tekuli poma Chiwawa kati gwe kuye noteekako punchu nemwe mwali mweyagala ebyaddala ekala naye anti era byali bya kito nnyo muganda n'atamanyi ne mugalekako amanya nti Google bikisi gomanyi Oluganda amazzi gakulukutira gye gali gakulukutidde kituufu amazzi gakulukutira gye gali gakutulukutidde siri musajja Muganda ndi musajja Munyarwanda ekigambo kiri nti amazzi gasobola okuddamu ne galiyita gye gaali gayise erabirayo naye saawa eno tekisoboka Rich sinachomita Rich bade wange just we are two different people right now tuli different nyo mu byetukola nze neno omukyalo wange ndi musajja mufumbo wini amumanyi koza jane waka na bebuzaako oli amumanyi okyegera naye ayina bbaawe Rich tubeera ffenna almost twebongako tukola activities ezisinga tuzikola ffenna so tuli awo bwetu just wasigaa tuli bakyali kubangira ne owulira stories zonna ebintu ebisinga byonna akugamba okukwata essimu ye yasooka amanyi we yava wano okutandika okutambulako gendako out sebo oyo mwana ze namuyigiriza n'owuga oyo mwana nemutwala mu mazzi ne mu floating nga bwenti nga baby float netuyiga ebintu ebisinga byonna nabikola naye tewali n'omuntu nti yali amunne okola ki
Puma tetugendayo ebyo biri personal just gwe kyomanya twaliko mu courtship ne tugezaako lingiza mu relationship kati mwe muyimba kana akayimba ka omugezi eri wamala akali katya twalyako byetwalya yasigalira byaba musaayi muto byaba musaayi muto kamaleyo baba musaayi muto kwa bakajja ebyo kiriera Puma naye si mu bubi si mu bubi olayika wakita mu bulungi mu bulungi nnyo kwanza n'essaawa eno kati nyinza obyala nankenda nga waija tuge tufune ka ice cream awo wetuli friendship yaffe awo kati Puma gwobuulira otya nga omukyala gw'olina right now nga every time gwe baali beyagaddeko naye amukubira essimu n'amugaa jangu ku kino jatukole kino gwe kisobola kuyisa kitango kirabe mu mukyala we nze ndi so understanding oba nyinyonyodde bulungi naye kati naddala ng'omuntu nga Rich amanyi bulungi nnyo amanyi bulungi nnyo ndoza amanyi what I'm capable of doing and what I cannot do so amanyi ffe tuli bakyali kuba yatusanga tuli bakyali okweyagalako tweyagalako naye yagenda okujja into the image nga we are friends so he can't change anything mwakolanga zi live ngenge gye muzikolamu nga wakulaba ngwena kyokoze nga wajja ku live abanga ayomba anyiga ojja nawe ku live ne weeto kakati awo twali tuyina kye twali tugezaako ku kizimba because truth be told me and her had feelings sometimes back nga buli obutweyagala before Rich and before your wife yeah bulungi nnyo ekintu kye mwali mwatandika ekibuli yes mwali mugezezaako kizza naye ekyagaana era budde time tuli busy nnyo obudde buno buli omu alina ekikye kyagofuna obwa mukyala wo gwolina kati anti kati osanga nze mukyala wange omulaba talina TikTok account okitegeere waliwo kati busy gya kati kyekyo nze wange sinawe mu following okuleka ku mobile money okwekubira kasimu nti owaayo mukubira na mobile money naye internet simanya mbadde ku live no mwagendako ne mu court eya TikTok gye ngamba niwabeerawo n'omulamuzi ne bagusala n'agamba tanjagala n'agamba takyakwagala simanyi biki ne twawukana ne tugijjawo relationship gye twali tugezezaako awo kololo yakoma awo wennyini we yakoma ne tufuna divorce awo wennyini nina ebintu kati ati nze naawo nfunemu ekintu kirala nnyo excuse me TikTok eyo mugiraba ng'ey'okusaaga naye kuliko abantu bemulaba nti beebiifinga nga beebiifinga byaddala ne bemulaba nga bali mu relationship nga balaga basaaga naye nga byaddala so kuliko ono omwana gwe baali batulaga nti nno nga bamulaga amadaala we yayambuka ne bamubuuza ga madaala ogamanyi no that was comedy. It was comedy. Manyi omuntu gwembera naye oyo kabaka mu comedy. So buli kimu asobola newe tuli wanasobola okwogera okitegeera that was comedy. Kubanga kati no kati kankubuuza ekintu kimu eri ennyumba ya Mickey na mukyala we okitegeera you can never okuleetawo omukazi. You can never. Newabazze kukyala bukyazi. You can never. Okitegeera. Kiba tekijja. Kati. Era yagamba gana amadalo gamanye ne saati ogimanyi even that was all comedy. Simanyo kyasulayo. Kyasulayo. Masigaziza just relationship yakola. Tukola kubira kasimu nakubira kasimu atakubidde. Okay, okitegeera bwe bityo Nenga just emyaka gino gidduka nnyo buli omu olina okufuna ekiddako in time. So wakifunye era tuba tunoonya biddako ne bofuna saawa eno ekiddako tomanya nti kyekyo ekiddako. Just try and error. Walabye abasuubuzi we batabukidde president ne bagamba katukuviire tukulekere. Ne bamulekera akatuutike ne bakamulekera buli kimu kye yategese. Babaganye okufuluma. Gabagambe kati gwe 5 tukube sasi mu kabina. Bonna ne babazaayo mu tent.
ne bategera nyafuga Uganda chechibaga baagala katukulekera akatuuti bagala otuuka ku mulyango nga battalion weri hezi nade manyi bakivudde mu manyi bo bade basizeyo bakiveemu ebyaddala naye ng'omukulu agamba ze tebandekera katuuti kuki ekyade kirimu okuswazaamu kawo kati kyabadde kyakulabisaamu era olaba just olaba nga tubeera ffenna ewaka otubeera ewaka biki waliwo naye wootuuka ng'olina ova mu nnyumba ya taataawo ekituufu ewaka so you grateful ku biki byakoledde with time n'okutuuka wooli right now yeah man era nga right about now kino zadde sina we nakyogedde kankisaba okulule wano right now ndi brand ambassador w'amaduuka agamu agasinga okubeera agakabi mu kibuga Kampala edduuka baliyita Link Communications Center batunda masimu bali awo ku Namirembe Road. So as a solo person, not under Mickey. Not under Mickey, a solo person. So you went solo. Yeah. You and Mickey are no more. With now you're just friends. We are friends. Na ila tetubanga konti oba we are in a group. Tetubadde ela in a group. Byonna byakola he's a solo. His Mickey seems too funny. Just tubadde babadde era nga bwe tuli. Yeah man. Ekyo kirungi nnyo. Omuntu anakijosibira Winnie wa Mami kuba kati Winnie wa Mami gwe omutegeera nnyo n'okusinga amunina right now n'okusinga abamwesembereza right now. Bo muziki mwana waffe, bo muziki be banaamanya oli wakabi nnyo bino byonna twaloota biroote bye tulimu kati ssaawa eno. Sigala ku peesi eyo yennyini topo wa mwana. Towuliriza ne bano badasi bayaaye bano. Sinyera. Nenga sinti buli omu agenda kuwa advice ate sinti buli omu gwoli naye kyaliwo. So abeera n'omuntu ng'emyaka ebiri miramba nga musula ku buliri bwe bumu nenga si kyaliwo. Ogwokusatu nakwefuula. Okitegedde? Nakule kiri waaso okusinga ate. Yeah man, so toweemalaamu nnyo Winnie wa Mami nze nkwagala nnyo okimanyi wendi buli kimu teekaako buteesi. Newobuliba mwembi mulemeddwa nze wendi era ninze olunaku lwotegeka sho tukikube tomusudia nnyo ku speed ate nedda lwali gitegeka era jja gitegeka bw'okimanyi Lydia Jasmine yayimbidde emyaka 10 mu myaka 10 olaba yategese show ye yali celebrating 10 years in music 10 years naye 10 years mingi Winnie wa Mami myaka egi anti tukube ow'emyaka ebiri wamula Freedom State yamukola ani Martha Mukisa ate alien skin eri yali weevu naye agenda funa weevu gwe bakitokiriza nzikiriza naye agenda funa weevu tebumuteeka nnyo ku panic mode ate tetumubanjiza concert bannaye Winnie tetukubanja just buli kimu kitambulize ku peesi yo just nze njagala bannaye ninza olunaku just wogenda teekayo show kyenyinza okugamba kubanga era waliyo n'abayimbidde emyezi 7 n'akola show ne booming n'akola show nani teyali wa mwezi yali wa myezi nga mukaaga n'akola show nekuba paka nakati alina zi record ate Winnie taso afuna abasponsa sponsor wali ni wali omumanyi ani one slap era naffe tugenda funayo one punch Buba tomanya sponsor yali wakabi naye ate kati ne alien skin wogamba nti oba yali weevu biki kyona nze sikiraba munga omusajja tukuba omuziki nga mazima nange ekyebiri kyange nkiwaayo neeyagalidde okitegeera but kyenkugamba truth be told it was a wave wave yo yajja naye naffe bafaani twagendayo ne tugamba era abagitegeka baali bagezi nnyo babakukandalirizamu eddakiika 5 yaman ne bagamba nti bagikole after 2 months kijja kubanga wokiraba naye nga kyakabi kati gwe naye kyogamba wawulira ng'olimba lwa City ya Danger tewayomokangamuko naye noganze City ya Danger anze alien kyali wange kubanza omu kubasooka omuwa media nga tanabana mumanyi yaman nze kyali wange boya bombi nankopi bonna bakyaliba naye kakati nze njagala Winnie wa Mami ono bambi tumubeereremu endonga eno frustrating nnyo oyinza okuba wakajja ekintu n'okikuba with time n'olabanga ekikendera just Winnie wa Mami essaawa eno alina ebintu ebimu byalina okwesonyiwa byabadde akolaakolamu the complaints nze njagala omugambeko
the behavior on TikTok abantu abamuje basimu okwogera ku tubeera ha behavior on TikTok omuli ebintu byabadenga ebimu byakola bitajja ku TikTok njagala mu advising ebimu abikole era sawe ndo katekate obudde buno obulaba togenda kuddamu mulaba nga azinira mu nkuba ate nno kiri fine ne walo ebisukka ku ekyo naye byonna agenda bitereeza man this is something new she went into something new mwino muwa chance mwino mwagalirawo waali okitegeera video shooting naliyo nakulaba then asikusoko ngojeko Galaxy nze natako mukola ko interview yes so mbadde nsaba just tumuwe chance buli kimu akikolenga bw'alina okukikola tagenda kukola ffenna byetunyumirwa kituufu naate alina byasobola okwewala ng'omuntu kituufu ekyo era ebimu byalina obbireka mu management ebyo tubibakwasizza oyo muntu wammwe just mumugaidinge oyimba ddi okuyimba omuziki nayimba dda kuyimba nange nyimba naye nayimba nange ebyaddala nayimbako pamakapera nali rapa kyovula banze mbeera nnyo ne muganda wange Fefe Busi twakolanga zi challenge ne Fefe Busi kuba kati nze nsobola okukuba rap wano naye kanjireke 18 kwendi ku list yalengera muwala wa musiramu anyiride nalingeya kave Dar es Salaam njagala mutabire naye nga Haji ali alamu kankulekaawo just omanyi sibula batulaba pokera batulaba waka njagala kweyongezeko olulala ndibira byentandikirako naye nga awana ne Mpuma Pokino representing I straight out of Truth Media banaye kyakabinjo bane mwe bale kunjagala nakola trip yange mbadde sigambye tugenda kola second edition anytime tugenda unveiling ekintu kyali kyakabinjo mwe bale support mwe bale kunjagala abajja mwena mwanyumirwa era n'abaddako bagenda nyumirwa so guys abanaye temwerabira mujje ku show ya Fefe Busi wano ku Jahazi Pier nga 18 May yaso tulange gundi yedda kugenda kikola mu banga kikuba people need to know mu mwezi gumu okuva kati ogenda kuba olangirira ngenda kuba kya Fefe olangirira yeah man era tudde ku bibasi bya tudde ku bibasi ebyo mbadde nja bibasi bye tubiseemu ensasage kuno with something new ngenda kibagamba mu maaso yeah man so 18 let's come here ku gundi ku Jahazi tuwagire omuyimbi Fefe Busi isagenda kuba it's his maiden show yeah man fena tujibereko oyo kabaka wotaba wano nalabya swangs olimba lwe bayimba olwabonna wininwaji naye nawe bali nalabyeko gundi Wike Benda yaze mu rehearsals nalabyeko Rickman yaze mu rehearsals nalabye babimbi bangi nalina lwe nasibako ku rehearsals naye nenda bange ekintu kigenda kukwata fire so let's be here on to be a Saturday tubere wano tujuzeze Jahazi Pier abaji kubedda egenda Saturday it will be a Saturday 18 yes ejja kuba Saturday kuba 17 tusoka wa Gabi Ntate then 18 tujje wano okitegeera so let's support Pokino Puma mu byonna byali mukola mostly ekibasa ekyo nze kijagalako like muletede abavubuka okwagala domestic tourism balabanga ababeera mu gundi naye buli area gye mutwalako tajirabiraga abane twagenda ku so that's domestic tourism era ngenda kusaba aba tourism UTB Zoo UWEC Ministry of Tourism mu supporting abaana mwana akola sidaba lwaki ngenda mu wildlife mbasabe basi ne bansabe emitwalo 8 osegeera emitwalo 8 ate kuli mafuta lwaki oba onkole kintu bwe kityo I'm trying to promote something here osegeera ensi yaffe bannaye bwe mutuyambe we mbanzize ne mbatuukirira this is tourism basi ojimpe basi jimpe kantekemu amafuta wakiri tulinge ne driver ntekemu amafuta this is also part of tourism I'm promoting something bugundi naye bannange balimbamu ekyo kyo bakikyuseemu ngenda kusalamu nkabasindikira abatuwalizimu mbatagimu bagambe bannange bwe baba baagala tuba referringire waka waffe nabye tubeeramu tubisobola tubiina byonna documentary tubikwata kuvayo tutandikidde mpaka gye tukomye tusobola obbibawa bannaye ekyo kyo mukirowoozeeko naye bagenda ku channel zaffe kuba nze trip yonna nina gye nateekayo nagitekayo ne ku TV tugiteekayo and people were amazed kintu kyakabinye ekyo kakati Pokino nga tuva wano njagala ntumire ku mama w'abaana mutumire baby I love you
My woman, my strength, my everything, I love you. Winnie wa mommy. Ah.